Mukama yangambye mutunde ploti zammwe ez'okunsi mumpe ssente mbagwire ploti mu ggulu. Mu bufunze yali buloka w'amataka g'omuggulu nga otunde ey'okunsi ye minister of lands in heaven. Now ono omwami bw'oteeka ku minzaani, ono omwami bwe yakwata bw'ati ekkanisa nga nabbi Nuuwa amaze okufa, bwe bayita Mikros Mafaabi, yayogera n'abantu n'abagamba bannange twagalane, tubeere bumu. Omuntu aba ayonoonye mumuggyeemu obwesige, mumubuulirire, mumusomese, bw'agaana agende, naye temuzaalokuka baana. Ebyaliwo ku mirembe omulembe gw'ono omuntu bw'ayonoona ate n'omala oyonoona nga tolina ssente. Ekyonoono kivaalinga according n'obusobozi bw'ensimbi. Bw'oba tolina ssente ate biba bibi nnyo, oyonoona nnyo, oli mubi nnyo. In fact abalina ssente mu kanisa eno aboonoona bawaayo saddaaka Mukama n'agisiima. Kiki otegeeza? Osooka saddaaka ya $5,000,000 nyonoonye n'engulirira sebo tuwaayiriza nabbi. Oyo n'atukolera nze neyama $6,000,000 nga n'entandikwa edda amasereka ga Yerusalemu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nze nali neyamye $8,000,000 ndi mu $10,000,000. Kuba ettooki mu crusade zino namba esooka crusade zino okuva bwe yatandika okuzikola nja kutandikira ku y'embaale. Buli bw'aba akola drive wabeerawo abaana abafuna akabenje mu drive ne bayiwa omusaayi. Embaale baafa bana mu drive. Ekayunga baafudde 3. Neno baafudde. N'ekayunga baafudde 3. Nga bakola ki? Gwe tubalabe engeri beewanikako ku mamotoka ne bavuga bubi. Omusajja akola crusade n'akola kati ono yabadde avuga we yavuze bubi drone n'ekola ki? N'eyiwa abaana 3. Ono omwami yakola ekintu n'ayingiza abantu mu gwoni mu ndagaano ya Setaani. Eya Setaani yabayingiza atya? Yagenda eyo e Mombasa n'agenda e Bungoma n'akomawo wano n'omuwala bamuyita Luse, bagenda bonna ne bakomawo bonna, n'akola olukuŋŋaana ne bagoya akalo nyeewa naye nga tebirimu munnyu, n'akonvinsinga abantu buli muntu asuneko ekitole akoze mu kinyeebwa ekitalimu munnyu alye. Eyo si ndagaano. Export TV to the world.